Marcus's turn. Alright. I don't know. Mutabani wa Dr. Jose Chameleone yeekoze bintu esayidi eno. Abba Makasi ne girlfriend we bali ku shopping bye ngenda okubeera nga nkutuusako kw'ossa ate omuyimbi Jason Derulo kw'ossa ate ne mutabani we bakoze munnanga ate kayite ka movie night snacks challenge esayidi eno ate nga Zaira Baby naye yeekoze ebintu munnange nno abadde ku mukutu ogwa TikTok live ng'ali mu kujookingamuko ne bafaanizi be munnange ate butereevu ekibadde ku live yonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaakoko mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno nzikiriza munnange nsooke nkulageko ku Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we munnange amapenzi gali waggulu nnyo nga bw'okiwulira esayidi eno ekibadde mu supermarket nga bogezaako okulaba babadde mu kushuuzinga munnange ate bintu bye babadde bagenda okukozesa munnange ate ewaka esayidi eno bibadde bitya nga bogezaako okulaba katambi ako. Marcus's turn. Alright. I don't know. We might have to put Angelica in some lashes. I don't want the natural ones though. These will make her fly away. Let's use these ones. What else? Long, bro. Let's go get it. Let's look at it. Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we munnange obutambi mbulaba bungi nnyo munnange ate bugetingira ddala viral nga ali ne girlfriend we wali nga bali mu kwekola ebintu ku sayidi y'emu nno kw'ossa ate n'omuyimbi munnange ate Jason Derulo naye atredinga nnyo ng'ali n'omwana we olunaku olwaleero kano ke bakoze bakayita munnange ate ka movie night snacks challenge bibadde bitya mu katambi nga bw'ogezaako okulaba omanyi kye bayita bannange omuzadde. Alright, buddy, you ready for a movie night? Yeah. We gonna get some snacks? Yeah. This is Daddy's song. The store? Really? You never heard this one? It's called If I'm Lucky. Video's really spooky, just like Who Hurt You. Whoever picks the best snack wins, and then we get that snack, alright? And whoever wins, they get to pick the game in my Nintendo. How did you sneak a Nintendo game into this? 3, 2, 1. Animal crackers. What? Gummy sharks. Which one? You like gummy sharks better? What? Okay. 3, 2. Oh, I really love Star Pack. I actually really love Twix too. Alright, which one? Alright, so I'll pass it in. 2, 1. Ooh, I love nerds. Which one? Nerds? Alright, I'm not mad at that. 2, 1. Popcorn? Come on, jelly beans, bro. Not jelly beans. Which one you want? Are you sure? Yeah, Over popcorn? I love jelly beans. Popcorn is a staple for watching. Alright. If you want it in there, you can pick both. For this one, I think we gotta pick both because you need popcorn to watch the movie. How you gonna watch a movie without popcorn? Oh yeah, it's a movie snack too. That's my dog. My dog. 3, 2, 1. What? Nah, bruh. Which one? There's no way that you want this. You just want to win. Bro, there's no way you gonna pick this over this. Bro, for real? Over Oreos. Who raised you? Yay. What are these called? Smarties. Oh, okay, you did actually know what it was. I thought you didn't know. Essanyu libadde munnange ate mu katambi nga bali mu goyingamuko ate munnange ate crazy nga bogezaako okulaba ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko munnange mwana muwala akyasiza munnange ate okugetinga viral ku mikutu egy'enjawulo ye mwana muwala munnange ate Zaira Baby yabaddeko ku mukutu gwa TikTok live ebiseera ebisinga nti nno Zaira Baby atera nnyo okubeera munnange ate live
ku mukutu ogwa TikTok nga bw'agooyingamuko munnange ate Crazy n'abagoberezi be. Ezanga ate zibooge njala wano batundayo tugenda kulya wano ngenda kulya nga nze nkola interview. Simanyi lwaki enviri nze ze nagendera mu saluni ne neesalira ziboogeza obwama. Wano mba mmaze. No, soka mpeko glasses ziri awo zonna nondeko. Kati tugenda londa glasses. Nyambadde jean, skirt jean, kana kantu ka black kano ne shirt kati kambagambye. Wano ne ziri mu side yo. Kama nkosezo. Nkosezo no. These look pretty on me. No. Yaze mugendo olondera oluvannyuma. Zino nazibadde mbambi. Temunfuula teddiikuula. Zino nazambadde. Waliwo ne buno. Ne buno bungiika. Ndazirwa? Shaka tugako essa zino. Matayi bange. These looks really pretty. These look really pretty on me. The first one, yes. Zino zitugenda okukozesa. Nze soose. Ekize weesoose mwanatu. Gaalu maaso. Bannange. Gaalu maaso. Akaviiri nno munnange yakakyusizza. Bw'atyo nno munnange ate bw'akaseetinze esayidi eri kakati nno abantu abamu babadde bali mu kwewuunyiikiriza nti no Zaira baby akaviiri munnange ate wakakoze bw'otyo. Y'oyo nno mwana muwala omu ku bakyasinze munnange ate ogetinga vayiro ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Dancer ate nga sound challenger. Oh my god. Alina munnange ate buddiiru bungi nnyo bwakwasaganya ku mukutu munnange ate ogwa TikTok okwetooloola esayidi. Kakati nno bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.